Mbabuuzaako mwenna abali ku Mabirizi Herbal Products Limited mugamba muti asenga Mabirizi senga w'abaserebu. Nakugamba serebu ye muntu amanyi sex. Serebu yamanyi zino omukazi. Esawa ennungi namba nga muwadde ka sex akakola ki akamala. Serebu yayina amazzi, serebu ye yasika. Okitegeera? Kakati gwe mukwana ali eyo nga toteredde musenge manya toli serebu. Mu abaserebu tukola ki? Tukujjamu ne tukuzaali wabbali paka naye wonooterera ne tukuteeka ate mu baserebu. Kyengenda okwogerako leero nakwatako ku vidiyo nga ndaga abaami engeri gye balina okusiigamu okukozesaamu omubisi gw'enjuki nga bagusiiga abakyala baabwe naddala nga bali mu romansi, kubanga omubisi ogwo guyambako naddala mu kugwa ebbakuli ne romansi anyuma, kubanga buli wookumba wabeera wawoomerera. Oyinza okugamba nti wa mukazi yaawo nga kumba oli kabisi ka njuki kugaa ne bikubuzaabuzaawo bwe batyo omukono ne gukola ki ne gunyuma. Abasajja abamu abalabye vidiyo eyo baŋŋambye senga kino kituufu ky'otugamba, naye abakyala bagambe beeyonje naddala mu bitundu bino ekundi wansi w'amabeere ate neri wansi mu buwala. Abakyala abasinga temumanyi kunaaba. Okunaaba okwammwe kwakola ki? Kwagaana. Okunaaba tekitegeeza nti naaba buli kiseera busaawa obeere ng'onaaba olyoka otukule nedda. Ne oluba lunaku lumu twala eddakiika zonnaaba okole ki? Otukule. Abamu kye tuyita okunaaba temukimanyi. Kye tuyita okunaaba omukyala n'atukula bulungi nnyo kwe kubeera nga yeesonseka olugalo n'olwawakati n'anaaza eri munda ne wavaayo obukyafu obwo. Oteekinga time ng'okola ki? Ng'onaabayo. Teweesokoola nnyo. Bw'omala okunaabayo bulungi nnyo mu wiiki kikolemu omulundi gumu, kubanga ate wonookikola buli lunaku ojja kunaabula buwala eyo ebeere nga tekyalina kasukaayo, nga n'omusajja ne wagiyingira tekyalina kali kasitaaki kafa akaaki aka bulijjo oba tuno otuzza otuseerera otwo tusooka nga tekyatuyina. So mu wiiki naabayo omulundi ogwo gumu omukyala, teweemanyiza kwesokoola kubanga kijja nakuleetera ebiki? Ebirwadde. Naaba bulungi nabunyayo tukule. Beemu ku basajja ebigambo bye bakoze ki? Bye baŋŋambye. N'ekkundi linaaze tukule. Lirina obuntuntu obw'ebikka bikoomo. Wenjula siimulayo osobola ofuna akawera akabuguma n'obeera ng'osiimula ekkundi eryo. Ate n'ekirala, wansi w'amabeere omukyala oba onaaba, amabeere gano naddala agaagwa wegati bibikulewo otya okuuteyo bulungi, okuuteyo ne mu kunaabayo naabirayo ddala bulungi, leka kunaaba gafura. Ate womala onaaba making sure nti ebifo ebyo bikaza bulungi wansi w'amabeere, kazayo waleke sigalayo tusijje, ekkundi likaze wansi munabunyayo kola ki? Kazaayo enkwawa zinabe bulungi. Ekiraba naye abakyala abasajja kye bagambye mwemwe, omusajja tagenda kukugwa bakuli akuwa omubisi gw'enjuki gwonna gugwere mu biza, bijja kumutama buli wanuuna ng'anuuna abiri. Ebintu ebyo kasita biwera biwunya, bikuleetera gwe okuwunya omukyala. So kyenkugamba omukyala shavinga buli kiseera, eby'omukwata obirekaamu omwami wo asobole okukunyumirwa, ajja kukugwa ebbakuli naawe ojja kwewuunya. Nze senga Mabirizi nakugamba atali serebu jangu kuwa eddagala. Eddagala ery'abasajja ndiina akadagala akava Kongo weekali omusajja akakuyimusiza mu ddakiika oba osaza 9. Okitegeera mukwano, jangu kuwa eddagala ery'amaanyi g'ekisajja erikirinzinga munda kabootongo bikandida abakyala ery'amazzi erisika byonna bikola ki? Weebiri. Nsangibwa Mulago ku 2 opposite ne Church ya Kakande. Namba y'essimu eri 0704737114. Sindikira message oba kuba direct ojja kuba okola ki? Ojja kuba onfuna. Mubeere bulungi, sharinga video togirekawo ate likinga. Mubeere bulungi.